mawulire agakagwawo, breaking news. Omukungu w'eggwanga erya Uganda oba oyinza omuyita ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London bamujje mu maka abadde asula ne bamuwaliriza okubeera ng'agenda mu hotel emu oluvannyuma lw'okukizuula nti amaka abadde asula tegabadde seefu yadde akatono. Mawulire gakagwawo, njagala kubeera nga ngakuwa ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London ewatuula ambassador goyinza okuyita ambassador ow'eggwanga erya Uganda mu ggwanga erya United Kingdom mu kibuga London. Omukyalo ono nga si Muganda, mukyala muyindi, bamuyita Nemisha Madivani, ono nga mukungu ow'eggwanga erya Uganda mu kibuga London. Ab'ebyokwerinda mu ggwanga eryo bakizudde nti omukyalo ono waasula amaka agabadde gamanyiddwa official residence. Amaka gano nga gavumenti y'eggwanga erya Uganda esipendinga obuwumbi n'obuwumbi okubeera nga bagapangisa, kubanga bagapangisa bupangisa nga bw'owulidde nkugambye. Kakati amawulire ge tulinawo galaga nti poliisi oba ab'ebyokwerinda mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London bakizudde nga amaka omukyalo ono mwasula diplomat ow'eggwanga erya Uganda atuula mu kibuga London eky'eggwanga erya United Kingdom bakizudde nti amaka ge tegali seefu yadde akatono. Bamuliloketinze era bamuwalirizza okubeera ng'ava mu maka gano abeere ng'agenda mu hotel emu era mu kibuga London wayinza okugira ng'abeera oluvannyuma lw'okubeera nti embeera bakizudde nga ku maka mwasula embeera yaago teri seefu yadde akatono. Naye kali tokeerabira nti si munnayuganda wabula muyindi newankubadde yandiba nga alina pasipoti ya Uganda ng'era bw'omanya abayindi abali wano abasinga obungi. Bamuyita Nemisha Madivani. Amaka gasulamu mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga London bakizudde nga tegali seefu ne bamuwaliriza okuva mu maka ago agende mu hotel emu mwabagira ng'asula. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda ndowooza ejja kuba ekwasaganya ebintu ebyo. Kakati n'owuliriza okusinziira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Nile Post, ennaku z'omwezi nga 24 mwezi gwa kusatu omwaka gwa 2025 lunaku lwa Mande essaawa zibadde 5 n'eddakiika 39 lunaku lwa leero ng'era wompulirira wano. Wulira bwe batugambye. Concerns are growing over the state of Uganda's diplomatic properties abroad following revelations that the Uganda High Commissioner in London, Nemisha Madivani, is currently residing in a hotel after her official residence was deemed dilapidated and unsafe for habitation. Nja oluvannyuma lw'amawulire gano gavumenti y'eggwanga erya Uganda efunye amawulire ne wabaawo okutya oluvannyuma lw'okukitegeera nti properties ez'aba high commissioners ab'eggwanga erya Uganda mu kibuga London embeera si nnungi nnyo. Bakizudde nga amaka tegali seefu ne bamuwaliriza okuggibwa mu maka ago n'atwalibwa abeere ng'agira abeera mu hotel emu mu kibuga London. Bamuyita Nemisha Madivani, ono nno nga ye mukungu w'eggwanga erya Uganda mu kibuga London. Kyokka bamuyita Nemisha Madivani, ebisigadde onaawulira. Kakati wuliza bwe batugambye. This development comes amid increasing scrutiny over the 44.4 billion Ugandan shillings, approximately 11.8 million US dollars, Uganda spends annually on rent for its foreign missions. Uganda esipendinga obukadde 44 obukadde 11 obw'eggwanga obwa sente eza dola nga bwezizza mu zawano basipendinga obuwumbi 44 n'obukadde 400. 44.4 billion Ugandan shillings nga zino bazisipendinga kupangisa obupangisa properties abakungu b'eggwanga erya Uganda mwe bagenda okubeera nga basula. Bino nno we bijjidde ate ne bawulira nti amaka ago agapangisibwa gavumenti y'eggwanga erya Uganda nga bagoononerako obuwumbi n'obuwumbi omukyalo ono Nemisha Madivani, omukungu w'eggwanga erya Uganda oba diplomat ow'eggwanga erya Uganda. Commissioner, High Commissioner ono mutwale nti ambassador Nemisha Madivani ye ambassador w'eggwanga erya Uganda mu kibuga London. Amaka abadde asula bakizudde nti tegali seefu era ab'ebyokwerinda bamuwalirizza okubeera ng'afuluma amaka ago agenda asule mu hotel emu era mu kibuga London. Uliza bwe batugamba wano. The situation was highlighted by Nkunyenje Muwada, the Shadow Minister for Foreign Affairs, in the 2025-2026 Alternative Ministerial Policy Statement for the Foreign Affairs sector. He has called on the government to prioritize property acquisition over costly rental payments. Honorable Muwada Nkunyenje, munnakibiina ekya National Unity Platform, His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe yalonda ku Shadow Cabinet nga Minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'ebweru w'eggwanga, era singa His Excellency yabadde mu buyinza, Muwada Nkunyenje yandibadde Minister ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Ye yaleeta ensonga eno n'agitebolinga ku floor ya Parliament n'ategeeza bwe baali basoma kye bayita Alternative Ministerial Policy Statement
nti singa ffe tubadde mu buyinza bye twandibadde tukola bye bino kati abasinga obungi kino badde tebakimanyi. Mwadankunnyingi bwe yayimuka nga minisita ow'ekisiikirize wa ensonga ez'ebweru w'eggwanga n'ayimuka n'agamba ku nsonga ezikwata ku bweru w'eggwanga kye tuyita foreign affairs sector. Singa ffe tubadde mu buyinza nze nandigambye gavumenti y'eggwanga erya Uganda okusinga okupangisa ebifo ba ambasada mwe basula oba bye beeyambisa twandibadde tukuŋŋaanya ssente tubanga tuzirina ne tubanga tugula bigule. Mwadankunnyingi ategeeza era singa ffe tubadde mu buyinza ne kino twandibadde twakisolovinga wanono we yategeereza nti njagala obbategeeza High Commissioner ow'eggwanga erya Uganda mu kibuga London Nemisha Madivani amaka mwabadde asula bagamugjeemu ku mpaka bamuwalirize first bamuwaliriza abeere ng'agavaamu oluvannyuma lw'okukizuula nti amaka gano tegali seefu era bwe twogerera asula mu hoteeri emu. Wulira bwe yagambye, as the opposition we contend that targeted acquisition of property for foreign missions is cost effective. Ng'agamba nti ffe ng'aboludde oluvuganya singa ffe tubadde mu buyinza twanditagetinze okubeera nga property zino tugulangule okubanga tutuukiriza ebigendererwa byaffe mawanga ag'ebweru foreign missions, kubanga tukimanyi kiyinza okutaasa omusimbi okugendera mu nsonga ez'okupangisa. We shall allocate funds towards acquisition of mission property as multi-year project. Nti bwe tunaba tugenze mu buyinza tulina obusobozi era gavumenti ebeera erina obusobozi okukuŋŋaanya ssente okulaba nga tugula ebifo bwe tuyinza okuteeka oba embassies bwe tuyinza okusuza ba ambassador n'ebintu ebirala mu kye bayise foreign mission. Mwadankunnyingi ategeeza singa ffe tubadde mu buyinza kino kye twandikoze okusinga okupangisa obupangisa kubanga ssente nyingi zigenda kakati embeera bwetyo bweri. The situation in London underscores the risks and the inefficiencies associated with renting diplomatic properties. Nti era eno embeera eri mu kibuga London High Commissioner w'eggwanga erya Uganda Nemisha Madivani gye yatuuseemu okubeera nga bamuwaliriza okuva mu maka mwabadde asula agende mu hotel. Kino kiragira ddala nti zino ze zimu ku risk eziva okubeera nti tupangisa bupangisa. Singa tubadde twagula buguzi ekizimbe ekyo wabadde asula bino byonna byandibadde tebibaawo era tebandimutawaanyiza ate bamukyusa bamupangise bayimire bamugje mu hotel mu nnyumba mu maka gabadde gamanyiddwa ate bamutwala asule mu hotel. High Commissioner bamuyise Nemisha Madivani erinnya osobola oddiwulira ojja genda mu comment section ombuulire Munnayuganda oba muyindi mukutu gwa Red Zone TV. Webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gyotulabira oba tonaba kubanga osubscribe na kikole tubeere nga tutambula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.